Mr. Soze Ekiboozi. Mr. Soze Ekiboozi. Naye nga sinatandika kiboozi kyange. Mr. Soze. Tusimanye empeereza ye ennungi, tusiimira ddala. Tuyiga bwe tunyumirwa. Tusiima nnyo weebale ddala. Abamu Mukama y'okutuweerwa nga kirabo. Tegeera, tusiima nnyo, tusiimira ddala. Empeereza ye ennungi, tuyigiddemu bingi. Kakati Mr. Soze nga ntuuka 2019 ngenda Saudi. Nga ntuuka nga bw'obimanyi nfuna gaayi ku Facebook. Ye yalaba ebifaananyi byange nankomentingako ne muddamu ne tutandikira awo. Tutambula tetulina buzibu, tukola ki buli omu ategedde munne, agenza asisinkanyeko brother wange omu eyo mu kibuga. Ye teyali wa mu Kampala omwo, nedda. Yava ewaabwe n'agenda asinkana brother wange ne beerabako ne beebuuzaako, n'amala n'addayo. Kati gaayi yali gaayi mulungi. Nga alinamu era ne kasente mulungi nga ne sente ayina bwe bityo ng'omulaba era. Kati omwaka tugutambuza tugukuba wali gugwo omwaka gumu ekitundu tuli ffenna tetulina buzibu. Naye twafunamu awo obuzibu oba biki oba byali bityawo. Kati ne tutabukamu ne tunyiiga. Kati nze kwe kusala amagezi nengamba kituufu nze mbadde mu nsobi, nze nali omusobya nga nfunayo mukwano gwange. Twali eyo ya Saudi nga mugamba mwana gwe gaayi wange yanyiize naye mbadde njagala onjogerereko naye omugamba nsonyiwe biki. Kati oyo mukwano gwange tuli ba ku kyalo, oyo mukwano gwange ngamba ngamba soko nsindikire ku ddoboozi lya bbaawo mpulye bw'ayogera. Nga musindikira ka audio ke twayogera naye ng'agamba naye gwe mwana gwe ono gaayi ng'ayogera bulungi ng'oyo oyogera naye otya toyoya kutundula vanira buli lunaku. Nga ngamba ono simusobole nga muleka saamuwa namba ya gaayi wange nga nzijukirayo best friend wange nfanfe twakula ffenna tuli ba ku kyalo ddiini emu buli kimu. Mr. Soze bamaama balinga ba Luganda kugambye best friend owa ddala. Munange nga mugamba munange gundi gaayi wange yanyiizeemu bwebiti ne bwebiti naye njogereraako naye nkimanyi gwe tosobola oli mukwano gwange tukuze ffenna ate naye nga nali nkimanyi alina gaayi we gwaddayo okusanga. Oyo muwala era naye yali Saudi. Kakati naye Mr. Soze nga omuwala agamba ekimpe namba nga muwa namba ya gaayi nga atandika kwogera naye nga naye mukwano gwange bwati ne bwati aŋambye naye musonyiwe bibaamu ye musobya nga nziriza byamuzeemu. Nze nga mmanya biwedde era nga njogera ne gaayi manyi oli baabivuddeko. Naye Mr. Soze paka omuwala kumbe ye yagenda mu maaso n'okwogera ne gaayi wange teyalekeraawo. Nga munaye yali aneetonderera omusajja maama ng'abiwanvuya ng'atandika mutonera bumuli simanyanga biki nga ndaba takyanziramu nnyo message omuwala. Ngamba kiki ne gaayi tewali kye yaŋŋambako nti oba munaye mukwano gwe bweti ne weebiti oba yamuteekamu kaawo ne ku ssente nze naawe maama omuwala nga mpitamu tuutwo tutambuza ekyeyo simanyi. Kumbe bo bali baatwala ekintu mu maaso omuwala yamala ne yeetega biki. Tutambuza ekyeyo gaayi njogera naye bulungi nga n'oli ayogera naye nze simanyi ngamba nagijjamu enamba namubulookinga simanyanga biki nga sinzala kiteebereza Mr. Soze kuba oli mukwano gwange nga ngamba ayinza atya okutandika nga ngamba tekisoboka. Munnange odiyo nno mpanvu bitya.
Munange nga tutuuka okumalako contract tukubaganya ebirowoozo n'oyo mukwano gwange. Kati ye nga ngamba nedda mwana gwe twongezeeyo contract tukikubeena. Kati nze mbadde nzirayo kusanga abaana bali ku ssomero, tukikubeena. Nga mugamba mwana gwe nze wano wendi siri bulungi nzirayo. Munange Mr. Sozi nga tubeera awo tukikubeena nzirayo, tukikubeena nzirayo. Nga tukola ki? Nga tuka ekiseera ye yali ansooka okumalako. Ng'omuwala addayo teyaŋŋambako, ategeka addayo. Kumbe munange azzeeyo kusanga anigaye nze sina kyemmanyi. Kati ngenda okulaba wiiki eweze tali online, ekyali kitabangawokko. Kati we yadda online nga mugamba naye mwana gwe olabika waddayo e Uganda nga sikulaba online. Newe twalinga twogera nga buli lunaku obeera olikodinga audio nga tunyumya. Abaana tebakuvaako we yali akola, abaana sibawulira. Nga nzibuka amaaso nga nkitegeera nti yaddayo e Uganda. Nga ye ngamba gyendi nkyaliyo. Munaye nga ntuuka ekiseera nange nga nsirayo. Nga gayi n'olunaku lw'enninnya ennyonyi nga njogera naye. Tunyumya ngenda kunona ku kisaawe nti ye buli kimu. Munaye Mr. Sozi ng'omuwala akola nga ntuuka nga ngenda. Ntuuka ku kisaawe. Nga munaye nontuuse oli wa biki? Ngagamba naye nafunyemu obuzibuzibu. Nina brother ng'ali omwo mu Kampala kajja kunone. Nga nkola ki? Nga nzikiriza ng'ajja nga ngamba okay. Kale ajje. Kati nze brother we yampa ennamba enjogere naye saamukkiriza. Saamukiriza kunnona. Kati ngenda okulaba ate brother we ebintu biwanvuye naye alinga nkwana alinga ayogerera mu byavaniya. Ngamba ono mulamu wange kijja kitya. Nga nzirira nga ngamba oli gayi naye muganda wo nga byaŋŋamba biraga biki sibitegeera. Agamba ate wali buzibu ffe bwe tutti eggwanga lyaffe bwe lityo. Tewali buzibu. Nga neekengeramu. Munange ntuuka nga ngenda waka okuba ku simu ya gayi. Yali akimanyi simanyi bulungi Luzungu lwemanyi. Lundiisa mmere. Emmere yo tensuba ondujjayo. Munange we namukubira ng'ateekako akasajja koogera Oluzungu. Luli lwennyini nga siyinza na kukwasaamu. Nga ngamba nno kati wano wendi wakyamu. Kumbe mukwano gwange yakomawo ali ne gayi wange. Kati ono brother we munange tutuuka ekiseera tunyumya. Oli namuvaako esimu yazijjako. Tunyumya ne brother we. Nga munaye aŋŋamba kujja kundabako biki nga mugamba kale jangu ondabeko. Kati yabinnyumiza nti bali bakwatagana dda biki. Nga mbeerayo e Uganda ntuuka ekiseera baggalawo ebisaawe biki. Nga mmala nkomawo e Dubai. Nga oli saamulabako naye brother we ate namulaba. Munaye ne tutundwa ne vanilla biki bwe biti ekintu ne kikwatayo bulungi. Kati mukwano gwange naye atuuka ekiseera olwo nfuna ennamba ye. Nga mbuuza oli ludda wako. Nze naddayo dda. Nze ndi eno Dubai. Mwana gwe gw'oli ku kibiki? Nga ngamba ondowooza ng'awulira muli kimulumiriza. Ng'amala nga ngamba munange nsonyiwa. Mbadde njogedde erinnya. Nsonyiwa munange biki. Naye toddanga mugaba nnamba ya gayi gw'oyagala. Toddangamu. Gayi mulungi, gayi biki. Bannange nga nsindikira n'ebifaananyi. Ng'abisindika ng'asooka abisiimuulayo. Ndowooza awulira kimulumiriza ng'amala abizza nga ndaba nga nkakasa twakwatagana naye nsonyiwa. Ng'asooka mpuliriza nfa obusungu nkola ki seetegeera sibikakasa. Ngamba kisoboka. Nga tuyoma nga nvuma omuwala biki. Ng'asooka nga mu bulooki nga taddamu. Ng'era wayitawo emyezi ng'era akomawo ku nnamba yemu ngamba nsonyiwa. Ng'era mu bulooki ng'akomawo nnamba yemu nsonyiwa munnange ng'akyusakyusa ennamba. Paka we nawulira ng'ate tututte akabanga nga nange mbivuddeko.
Ngamugamba nkusonye sikulinaako buzibu naye nga ngamba munange naye nange gayi eyankwana biki Mr. Sozi era nze ne mukwano gwange omukwano gwafiira ddala kyesimanyi oba bakyali bonna ne gayi naye nze n'ono brother gayi twasigala tunyumya paka ne kati yonna gyali era tunyumya ne twesuubiza okuddamu okutundula vanilla biki ampase naye nga ndaba bonna era birimu obuyaayiyayi Mr. Sozi bwe ntunulatunulamu okusinziira ku byoyogera by'otugamba ng'era ndabawo obuyaayiyayi awo munnange ba best friend maze kuwuliriza mu story ono sister waffe Ruth mukwano gwe ne gayi we nange nenzijjukira Mr. Sozi naye kyesimanyi oba bakyali bonna naye munaye omukwano gwafa ne mukwano gwange gwafiira ddala ate nga twali banfanfe bwe bakubuuza gundi aliwo ogenda wa gundi aliwo balina kubuuza nze maama Mr. Sozi byafa omukwano gwaggweerawo mu bintu by'okusaaga era suubira nti ne bwe twesanga tuyinza okwebongako biki emikwano Mr. Sozi bannange mwegendereze emikwano ku babba bammwe kati ffe twakiteera awo kyekyo ekiboozibozi kyange Mr. Sozi kibadde kiwanvu naye ate nga nkitemyetemyemuko naye tusiima nnyo Mr. Sozi tusiimira ddala empeereza ye ennungi Mukama akuwa ebirungi bingi Mr. Sozi ekibooziboozi Mr. Sozi gyebaleko obulamu bugamba ki n'abawuliriza mwenna mugyebaleko akati ekibooziboozi kyange nina gayi gwe nasinkana mu mwoleso ng'akola mu mwoleso kati yali atunda ngatto nina engatto gye nali njagala naye ng'azitunda ssente nnyingi nze kati nali mmanyi bangamba bw'emyoleso ebintu ebirayo biba bya layisi kati nze nga mmanyi engatto ziba za $1,000 15 ngenda omubuuza engatto eyo ya mmeka n'angamba ya $300 nemugamba sente nnyingi koyo badde oyina mmeka nemugamba mbadde mmanyi oyina ya $1,000 naye naawe leka naawe nemugamba kaaleka ngende nangamba naye twala enamba yange eno bw'onaafuna oyinza okufuna ssente ng'ekyaliwo ojja kunkubirako mboozi ngamba kaale nga ntwala enamba naye gayi saddamu mukubira kati lumu bandi awo ewaka nkebera mu ssimu yange bitayitamu nga ndaba enamba eko ngamba oba enamba yaani nga mukubira nga naye tanzijjukira wali wayiseewo emyezi nga3 nga munnyonnyola nze gundi gwe wasanga mwoleso bwati ne bwati gwani nga tugezaako okwennyonnyola paka bwe yantegeera munaye nga tubeera tucommunicatinga ne gayi nga twogera ngenda kujja eyo e Kampala ko yali oyeewo e Kampala ngenda kujja eyo mbeere naawe biki nga tupulaninga kati we namala okusoma senior 4 nga tuwummudde nali natera omaliriza pepa esembayo nankubira essimu naŋŋamba munnange neiba wange nno wano baamubbye kuba yali akola safaari neiba wange wano baamubbye naye mbadde nsaba ogambe mama wange omuto gwe gye nali ngenda okgenda nti nno onaabozze ombererengako wano ewange then wenkoma okuva safaari ng'oddayo ewa maama kumbe yali ansalira magezi ga nveeno nga maze pepa ngende ewuwe nfumbirwe ampase naze simanyi nange no before nagendayo ewa gayi before nga sinaba kuwummula nagendayo ewoyo omuvubuka nentuukayo buli kimu kyali bulungi yali anyway kyandetera okubeera nnyo attached to him yali romantic ng'amanyi ebintu by'omukwano kyekyandeeta kuba nali sifunangako muntu ng'oyo naye we nagenda ewuwo olunaku olwasooka
omuvubuka oyo yagula omuceere n'ebbiriŋŋanya nti bye tuba tufumba. Mutima ne ŋŋamba omanyi first date omuntu ogula omuceere n'ebbiriŋŋanya ate we nali nfumba najja n'aŋŋamba toyiwamu amazzi. Naye saakitwala nga kikulu engeri omuntu omanyi oba omwagala oba osiriwadde. Kati munnange nga nzijja nga nvaayo eri nga ngenda direct wuwe nga mbeerayo. Naye omuvubuka oyo before nga sinajja yali tayagala muntu atuula waka, nga olina okubeera ng'okola, tayagala muntu atuula waka nga ne bamugamba nti sigenda kukola awanyiiga ng'ayinza okukola olutalo. Kati nga nzija ewuwe nga mbeerawo olunaku lumu olunaku bbiri, naye yali yawa muganda we ssente ayongere mu bizinensi. Muganda we yali akola mu kibuga n'amuwa ssente ayongere mu bizinensi nze nsobole okukolayo nga kashiya kuba baali batunda byakulya. Kati nga nze mpandiika abawala abafulumya emmere atute emmere eno ssente bweziti bwebityo nga ngenda munnange nga ntandika okukola. Naye ekiseera kyatuuka ne banzigawo kuba kashiya mbumbabba. Oyo mulamu wange kuba yali mulamu wange mbumbabba naye nga nali sibabba naye munnange abantu bazibu ne banzigyako ne mbeera nga ntambuza emmere. Naye bannange oli gayinga mukopi nga tugenda ffena mu kibuga nga gwe wesasulira transport mulinnya emmotoka abo babiri takisi naye nga taswala nga ajjayo ssente n'awaayo ezize gwe n'atakusasulira. Olumu n'agamba leeta ssente baagala ssente tuveemu nga taswala. Nga nange sinangeri nga mutya okumugamba nti naye tosobola kunsasulira wadde transport. Nga bwe tutuuka mu kibuga yeegulira caayi ewuwe n'ekyokulya kye, nze nnyina okwegulira ebyange. Ng'olumu adduka n'okudduka nga tasasudde ne batandika webbawo yalidde wano ebyokulya teyabisasudde ampulira nswala ne nsasula. Sitasozi nze bandiisa emigaati nze bandiisa emigaati nga buli lukudda waka mugaati na caayi mugaati na caayi. Banaye nga ne weeyogeza n'ogamba banaye mpulira nkola okulya emigaati agamba nze emigaati gimpoomera ensirika. Kati lumu mba ndi mu ttawuni ngenda olaba ng'engoye z'ayambala kale ng'engoye z'ayambala nze tezinsanyusa. Ku ssimu nalinako ssente zange $40 ze nava nazo ku ssomero lye nali nseevinga ne ngenda mu Owino ne noonyayo t-shirt zange 4 za $1 ne nzimuleetera naye nga yeetangulirangayo wadde akagoye akatono bwe kati. N'asanyuka n'agamba neeyanziza naye nga gayo oli mu kopi. Natuuka ekiseera nga ku mulimu abawala baŋŋamba naye gwe olina omusajja naye olinga talina musajja osiiba wano olya bikomando omusajja takuvaako. Jjukira nga yansiba ewaka sirina engeri gyamuvaako ate yali muntu eyeeraguza ennyo nga mmutyanga nga mboba ayinza okundoga we Mwesonyiwa ayinza okunkola ekyamu kuba yali muntu wakweraguza nnyo. Nga mbeerawo munnange lwansonga nali sirina wakulaga simanyi nnyo kibuga simanyi nakunoonya mirimu ate nga neewoyo mama wange omuto gye nandibadde sisobola kubeerayo. Kati natuuka ekiseera ku mulimu nga amasannyalaze tegakyabeerayo nga sikyakola nenzira ewaka nga sikyakola naye bannange ng'olaba kimuluma nga kimuyisa bubi era wakulekera 600 kyakulekera 5,000 naye ng'omanyi omuntu okujja ssente mu nsawo ng'olaba zimuluma naye nga talina kyakkola. Nze nabeera wano oyo gayo omwaka mulamba yampaako ssente omulundi gumu ez'okusiba enviiri omulundi gumu ate gyampa $200 yangamba ssente eziizo zisirina ssente naawe yongerako. Naye ekyasinga okunnuma siganye nti yalina maama we buli omu ayagala muzadde we naye nga yo muntu gw'osaba ssente nze simanyi kusaba ssente zakwegalayo. Namugamba munnange
njagala ssente za kusiba nvi naga siina naye we naafuna nja kuwa. Maama we n'amukubira essimu, halo mwana wange njagala kulya ku nnyama, namuweza $5,000 naye nga gwe yagambye talina oba n'omusaba ekintu kyonna nga kya ssente ntini naga siina ssente. Naye maama we wamukubirira bwe bati ng'amuwa naye nga gwe yakulaze nti talina wadde n'olwataano. Natuuka ekiseera n'entendewalirwa ne ŋŋamba omuvubuka ono sijja musobola naye nga siina ngeri gye mweggyako. Omanyi omuntu supagulu olwo olunaku nzijukira we yakomawo ewaka ebyo ebiseera nga sikyakola yalina entebe emu najja n'agituulamu bw'ati n'ayimuka naga entebe mugituddemu ezzeemu n'ekinnya mutuuleeko wansi ki kibatuuza nga mu ntebe buli lunaku ng'ayogera ng'asaaga naye ng'akitegeeza. Nawulira nga nzigweredde naye nga ntebe ki gye banvumira. Ekirungi yali yangobera ku by'okujja ebweru ye ng'omuntu kale nga yannyambako ku by'okujja ebweru. Mukama n'annyamba byalwawo byayitawo omwaka mulamba nga tebiyitamu, n'annyamba ne biyitamu n'enzijja we najja eno ne nnoonya amagezi wensobola okumwesonyiwa okumweggyako. Yalwawo okunneesonyiwa kuba yali yanneesibako nnyo kuba kizibwa muntu okugumira obukopi bwe kuba mukopi nnyo. Munnange kyekyo ekiboozibozi kyange. Leka mbalangire bantu mmwe bwantama, leka mbasogole akamanyiro n'empisa envundu, mmwe lwaki temulaba kirina okuba ofunda n'enyigawo bwenyizi naye nga si sayizi yange. Era olwava mu bbaasi bwe nti olwapaakinga ne ŋŋenda ne neeyokya obusenge bwa hall naye nga buli ayingira yenna mmumanyi, kubanga mu katale bwe twagulanga emmere abantu bonna abazze ne ŋŋamba nfudde. Naye abantu bonna bagenda okundabako bandabira ku stage ne bagamba ono omwana tumumanyi nga mulimu ne jjajja wange omugenzi bamuyitanga mwami Kayemba ne bagamba oyo akusike kakyalako naga baŋŋamba yabula nga baniina nva ku stage. Nsaba ssebo kunjuna nafunye ekirwadde era sikyebaka, ebyobwerere byakoma olaba ne kabuyonjo wa nnusu kunkulusanya nga byabbule ompoliza yulavumi mukwano kyeteri wadde kannika nga ne musuuka mwosula zisaba amazzi wa ddobi funa toki weerabe obusajja bwobwo bwampewo ezo lave z'ebigambo twazikoowa zitwalire ennyoko nga n'erinnya lyange baagala dyerabira mu katolo bwama muli omuwala ayina akabina najja ku stage omusajja n'alowooza oba nyambaliddemu oba esseppiti najja n'akakasa yeekakasiriza kabina nze bandeeta ku Bativale ne bansindika ku balintuma nga Kavuma bali ku Bativale ne Travis Kazibe gwe muyita Dr. T ng'osisinkana ekira n'otasinkana Dr. T simanyi ndoota nali ebweru nga nze